Ilo omuntu wange wenina mu kayunga nadde mutadde ku market. Namutadde ku market. Akapoloti kalimu akayumba. Namukodde nyuma kinagwa. Oyina poloti ebaddemu akayumba nga kawedde wagimaze ogizimba? Nagwayo ka 25 kwataano emabega awo emyaka 2.5 emabega. Nagula milioni 1. Mbadde ndi mukozera mu kayumba kange ak'ekimubuka. Kebayita Dabo mabega ne maaso. Oyo namba zange z'amasimu kozi bazivanye. Ebembera gye ndimu naziirako amabanja. Ate ebbanga lyaggwayo asigala tebasobola kusasula. Neewola ku pasa neewole ne fitironi. Zonna bbiri. Zonna bbiri. Lwatya nga osazisizza endala? Obudde buno nendaga muntu yange bamumanedenda kutumange naye akasobola. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange. Ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, Butereevu gwe atulaba ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera nga otulaba onawo osinzidde okutulaba okola kyamaanyi nnyo ali mu Uganda, East Africa, wamu ne diaspora nga wakkiriza nti emukutu guno ogwesibako era ogugoberera mu kaseera konna. Nkwebaza ekyenkisuso era nenkwebaza ekyenkizo nti bwe tugoberera tufuuka ab'enjawulo era twongera okudduka speed eya waggulu. Nze Ade Wilberforce Kirino Muyanja olunaku lwaleero okuddamu okukujjukizaako nti omukulu tasobodde kujja wano, Dennis owa Boda Kayunga, naye neŋŋamba no kamunoonyeeko ku ssimu olw'ebyo byabadde annyonnyola ebiri off camera ebinkutteko ennyo neŋŋamba no abalabi baffe abagoberezi baffe abamwagala era abo babadde bagoberera sitolo okuva ku paati yasooka mpaka yaleero. Muyinza okubaako nammwe muyinza okubeera nga muli touched mu ngeri mu oba endala ng'omukulu omu asinziira UK saakutte erinnya lye naye omukulu oyo kyemmanyi nakati kw'oli olaba wansabye ennamba ya Dennis era nenjikuwa. Simanyi ki kye mwatuuseeko tewanziridde naye nkakasa nti nno olina kye wakoze ki kye wamukoledde. N'abalala mwenna abagenda mu comment section ne mumuzzaamu omukulu ono amaanyi n'okumuwa ku magezi tagatwala for granted, agatwalira ddala nga magezi gaddala era gamuyambako okulaba nga atambuza obulamu bwe. Mbeera mwali ali mu kusomoozebwa kuba twasembayo okuwulira ng'ayagala kuva Kayunga agende ewalala. So katumunoonyeko ku namba oba ku lukomo lw'essimu tulabe kikyatugamba era ali mu mbeera ki okusinziira ku ebyo bye yabadde aŋŋamba off camera. Otherwise nze naawe tube nga tufuna ekinyusi ky'emboozi eno. Nze Ade omukulu katumunoonyeko ku ssimu tuwulire kikyaliko kikyatuuseeko nti essaawa eno yandaze nti embeera mwali yakusomooza era yakunyigiriza oba yakunyigirizibwa. Ngenze nenkunoonyako nga ndaba tukwatako nze oyinza okuba oteguse w'obadde. Bwadinisi obulamu bugamba ki ssebo? Obulamu bulungi si bulungi. Ngamba omuntu nno bulungi amba neerinda. Wembeera byentamu okusomezebwa okulisa mu wange.
ojja kunnyongerako ku ddoboozi mpozi n'okuvaawo wooli mpulira wawoganamuko oli mu kuvuga ate naavuga ki mu Uganda wange akapiki kayo niwoneka kirina yakuba omukono amayinja gaafa ne senta kulaasi yafa sookoleke omuntu omu ayinza okwebuuza kuba badde wansuubiza okuba ng'ontuukako leero era byebino binnemeseza okutuuka ebyo koze ngenda okubalabalamu nga sinamukiza mukama wange okay twakoma ku mulundi guli ogwasembayo ng'onnyumiza biwanyumiza n'otulaga nti Kayunga agaanyi oyagala mulekulira kumuvaamu Kayunga nnyo taimu yange yomuva okuva yatandikwa okubonayampa omugenzi Kalangwa nange entandika Kayunga wali kumufuma yatandikira era obuntu bwange bweninamu Kayunga nadde namutadde ku market akapoloti kalimu akayumba namukodde ebintu tinakkuwa oyina poloti ebaddemu akayumba nga kawedde wagimaze ogizimba nagulayo ka 25 ku 5 emabega awo emyaka 2.5 emabega nagula million mbadde ndi mukozera mu kayumba kange ak'ekimubuka nga kebayita dabo olumu mabega ne maaso abetadde katale naye obuzi obuliwo bannange olwawulidde embuntu bandondola budondo bakudondola batya omuwuliriza yandi oba alaba yandibadde ayagala okusigibwa ekifaananyi bagula layisi okusinza sente zembalaala zinaatera mu bintu ebyo kapoloti wakagula sente meka poloti nagula n'ekitundu akayumba wembalaabalamu kayinza kuba mu miliyoni n'enkyenda ku miliyoni 2 okutuuka wekali naye gyasiza okunkuba enswe apasente nnyingi yaŋŋambye okuba obukadde 2 abalala bali mukamu kitundu kamu kimaana nga sente ze bakuwa ate zijjayo bujja ate zonsaasaanyiza ng'ozimba w'obadde ozimba ekiteeza poloti babanga batwala ey'obwereere ate nga naziwadde emyaka 2.3 amaanyi tesirabo semanyi wagenda wagenda ebintu bino by'otunda nze kale ku ndowooza yange kiki kyenfunamu mu ekyo nti lwaki tofunyeeyo omukwano gwo oba chairman gw'osobola okubeera nga oleka ku bintu ebyo n'omutegeeza nti obitunda gwe n'oyiya amagezi gamala n'otatundira ku pressure wakati ndabawo nga igwe okutundira ku pressure kyekiretedde omuntu okulamula oba okudondola ku sente ze baagala ekintu ekyo naale kikoze nange ngenda kutikka abantu bange yayise ku mukutu gwo onamasika munnange ono olumwami era mbadde ennyanjula wano ekyo mbagambye gayo yaŋŋambye ali omwebaza yaŋŋambye ali UK bayogedde manyi amagezi wakutika munno asajja ekyensiraamu ayogedde baya azagubika programu zino zetwatandikira n'abaako ebintu byaŋŋambye abaako nedduwa zyansindikidde okuwuliriza wema ataddeyo omwoyo bisobola okuyansaba biki ebyo anadduwa zyansindikidde ezimu yaziromba batakulomba ezimu yaziromba endala ziri bamasiki baziromba so bano bamaseeka gundi zino bazito bayirimu bye basoma n'ogenda ng'owulirizaamu
naye ez'amaseke sinaziwuliza kuba zineta zitogenda ku internet kafe ozidawulodinga nezija ku flash. Esimu yo gy'olina kuba nakulaba ne smartphone tedawunloadinga? Birimemukko. Okay. Kajja kasimu yange nafumukko. Zineta zikuba ne flash ne kaleediyo obudde buno zitayina. Naye nga kanfuzeeyo wali eri. Yesu akonyadde kwebaza muganda wange kubanga yali yanfuddeko. Sokoleke zogundi ze bakwadde irimu wazisandiseeko zo wazisomye oba? Irimu nga ye nagiwuliriza ko ye yabadde ya audio. Eziri nazo zidawulira mu YouTube. Nesobola kufuula ku simu yange. Ogambye nti okufuna ku YouTube wetaaga ka flash ne radio. Nga mwalo downloading oteeka kati nga bonogamba nti nimukuwuliza radio noteeka bali mu kisenge oba wayo. Noteeka mu flash ne replay. Busobozi buno busobozi sayina okufuna bintu ebyo. Nga tuzeeyo wali emabega. Owagambye badde opangisa? Badde mpangisa. Ekitegeeze n'ennyumba yo tennatuuka kusulwamu? Mbadde ndi kuwere tusi ku mutenda ogikomerera. Obusulya nadi nabo namala okubuwa. Ande mwa okupakira nawo zasula. Ande simanga kasanta kagenda wa agenda kukola. Kakati mu mbeera eno gy'olimu igwe ngaawe walandudi aleta kubanja ye nga yewa wogenda ova? Alandudi aleta manja kozi mbede kukulaba sente. Mwisi mwenye kusema uko kupanga ndigina mkumazi kwamba maso nina hili ujangizi kitungu naida jasula. Naye nga gino emirimu gyo gyagundi gyo wagiviiddemu tekyakola oba era nawo osuuzasuuzaayo? Gino emirimu gyo gwa piki gwe wali okola tokyakolera ddala oba era piki etuuka n'egira n'otereeza n'oyiribamuko? Piki yafa yetagisamu sente eziwera mu zitalina. Ebintu ebyo agenda akabira mu piki okutereera. Okanyutekola n'eyinyo papa w'amayinja esenda kulaaki. Obulamu nga lulakasi bwangu ewuwo. Obulamu bukaluba, obulamu bwatabuka. Negisana n'ekyannyambisa omugenzi. Ewaka nga famire yoyo nga sijuulira mu kintu kyo. Famire yoyo nga sijuulira mu kintu kyo, maama taata bikyalo abeegundi. Famire okaze mukulu. Wemanya ati famire nzabadde agirabirira. Oli tuli wa plan B. The first born ate taata yafaanukani bato. Awo kati ate zaalabira mu mukadde ne bato bawo okubawulira. Ate okubire bamukadde bo bakuyambe kiba tekisoboka. Ekyo tekisoboka. Osazeewo ofaafagane nga musajja. Katono nnyo ke neebuuza. Omuntu bw'aba ng'akedde ku makya agoberera ennyo ku mukutu guno ogwa Focus TV nga yandyetaaze okubaako kyadduukiriro bakyakuyambako, either nga kintu kikalu oba nga kintu oba mu ssente. Mbadde nkubuuza nti omuntu yenna naddala bano abagoberezi baffe abagoberezi bange aba Focus TV bw'aba alina kyayandyagadde okuyambako oba nga kikalu oba nga mu ssente
olina simu ki gy'osobola okugamba nti akusobola okuyambirako? Obudde buno kisobola kubayo enamba zange z'amasimu ko zibagibanja. Ebembera gyerimu nafiirirako amabanja. Ate ebbanga lyaggwayo asinale kibasobola kusasula. Neewola ku fasa neweewole ne fitironi. Zonna bbiri. Zonna bbiri. Lwatya nga osazisizza endala? Obudde buno nendaga muntu yange eri bamamerenda kumange yo naye akasobola ogambye endagamuntu ekola ki? agisinga eri bamamerenda. bo bakumanya sente meka? Manerenda ye akumanya sente meka? Merenda yayi yampa emitwalo ane n'embalenda gasooka emitwalo asatu mu emitwalo ng'etaano. Manerenda oyo yalina endagamuntu yo. Kitegeeza singa oba ofunye emitwalo ng'etaano endagamuntu ogijjayo n'osazisa layini endala. Ate zino zo zibanjibwa sente meka? Kuba omuwuliriza yandibadde agamba oba lwaki tusooka tujjako obwo bubanja netutambula neyo netutambula ne zino egundi. Bagibanja emitwalo 12 endala bamumanjirako emitwalo 5. Wangi sebo? Nange? Bagibanja emitwalo 12. Endala ebanja emitwalo 27. Ezo sente nazeewula nga bintu zinantuukako. Obuli nzeewula nensasula. Kati ngeri ki endala muntu gy'oba omulekedde kuba kati awo nawo walabika wagaanye. Ongambye layini wansasizza endala bakubanja egundi bagiteeka mu bamanerenda. Engeri nalina omuntu awuliriza wasobola okunyamba asobola okunyamba ng'ayita ku namba zokozi banyi okulabiddekoko nsobola oba okuwadde ebintu byange bisobola okunkumbako mama wange nga bakozesa za fokasi. Abantu abamu beekengera bagamba ate kati oyo omuyaya ajja zirya biki. Nzisuubira sikulaba mutima ogwo. Kati no kyembadde nsaba Dennis, kyembadde ntowooza kikole bwe kiti. Era oyo asobola okuyitira ku mikutu gya fokasiti zokkoba ku simu za fokasiti kirina tabu. Naye osobola otunoonyezaayoko oba osobola okunoonya ku mikwano gyo atalina bbanja. Mpozi ng'afunyeyo omuntu n'asazisa layini. N'akuwa layini nga teriiko mabanja n'okutandikira ku mpya. Kati nze kati ky'oba okola kiri kimu. Nze omuntu agenda okujja mu inbox yange kuba enamba kwe ziri ku sikulini njamuwa enamba yo igwe kikakatako gwe okumuwa either omuwe enamba endala ayina kyayagala okuyamba ekiyitirwe ku eyo oba anaaba kyasindise ku ssimu oba kyanaaba ategedde ku ssimu era nakyo siina buzibu nja sobola okukola ki? Nja kiba kisobola okutuukako. Mu kubaliriramu okutonotono oba okwangu igwe okuva eyo n'okugenda ewammwe mu kyalo kiyinza kwetagisa sente meka omuntu afune ekifaananyi? Obudde buno amafuta gaalinnyalinnyamukko ate nina ebintu biweza kanta katono katono nina za kanta. Buno bumini kanta? Bumini obutonotono obwo? Okusinziira eno gyendi newaffe ate zina okuba wakati w'emitwalo 7 bakakadde. That is okujja eyo n'ebintu byonna odda mu kyalo. Option yokayoka eyasigaddewo yakudda mu kyalo tewali ndala tofunye eyoko ku mukisa kunoonya ku kayonga ye yagaanye nakusobola okudda mu kyalo omanye ekigo ekimu tekiwera mwana kutambula ate omuntu okkirizanga n'oddamu kolivaasi n'osinziira
Okkiriza odde mu kyalo. Tekinaza kubeera ku mawanga nga mbonaabona nga ate wali nasobola okuddayo n'ensinzira nenzamu n'ennyumba. Tolinaawo ngeri yonna oba ku mukwano gwo okukwata ku mukono biki oba mikwano gy'obadde okola nabo? Emikono gyange gyonna gyonna yagiwangalira Kayumba ate Kayumba ye yantamye yasobola mubeera. Ye Kayumba yantamye yasobola mubeeramu. Okuleka ng'oya n'amagezi gasobola okunsalira kukola biivo alina ekitundu kyamwamu asobola okunsinkaniza enjala ennyina n'enjaniza ey'obulamu. Ate omulimu ogwo bwe guli nagwo ngwaniriza. Olina ka qualification konna nti olina mulimu bwe guti ne bwe guti oba oyiriba bwiribi ekijja kijje? Nga wakuguka nti nakuguka mu makanika oba nakuguka mu busawo. Ne senior foto wagimala? Nkugambye tewagimala? Mirimu ekiteeza omutwe onna singa aba alinayo akalimu okyapa? Okuvamu ejjambo erisobola okundabirira. Kimanyire musajja mukozi kibula mulimu tegula nga tegumenya amateeka ga Uganda. Ng'omulimu tegumenya mateeka? Gumenya amateeka ga Uganda okuba osigwagala. Katono nnyo sigalako kankube kalangu wano katono nnyo. Eri gwe atulaba ku Focus TV nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo omulungi ddala bakuwe memories zotayinza kubanga weerabira. Bakolera biki? Bagambye nti bajja kuwa photography, videography, decoration, cake, bajja kuwa entertainment, bakuteeko ne kajuice akawoomu. Bagamba nti bawe omukolo gwo bakuteekereteekere omukolo ove mu kamunguluze okubeera ku mukolo ate nga make-up akuyiika olw'okuba olinda ba service provider tebannajja. Bikwase Focus osirike byonna bagenda kuba babikolerako ng'aba events plan. Agenda ku TikTok Focus Event Services olabe biki bye bagize nga bakola. Igwe ayagala okubimanya nabaze simu kwezi ku screen era ne ku TikTok Focus Event Services kwebali. Tukujjukiza ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bo bagamba nti bakuguka mu kuwunda obakola printing and branding ow'ekika kyonna. Banoonyeeko bakolere t-shirt, bakolere stickers, business cards, byonna ebigwa mu tulubeeri babeera bikutuusaako bulungi nnyo. So nga ne bannaffe aba bicycle kick kojja kagata abayita okubeera nga mumuwagira muguleko bicycle kick oyo okulaba nga mutereeza amaka gammwe. Abasajja balugojjamye, abasajja bampale nywera miguwa, abasajja nga mukyala akunyooma lwakuba nti ensonga z'omukisenge tezitambula bulungi, munoonyeeko akutuuseeko oba oliawo eddagala oba tuyite habo owa bicycle kick. Otherwise namba z'essimu kweziri ku screen. Dennis nga tuwumbawumba mulanga guguli ki essaawa zino ogusembayo eri abalabi baffe batugobererwa? Neddala buyambi. Bonna mu ngeri ki yonna byonna ebisoboka byonna. Omuntu ayinza okugamba omusigire ku kifaananyi mukyalo eri wali watya? Olinayo ka akayumba w'otandikira oba ogenda kudda mu ya mukadde oba yali eya muzeeyi mu banaawe ate oteeka family? Waliwo ennyumba yali mutwasookera okubeera kadde bw'onajjako kukayana ne njayiyako okulamu nga bwengamiza omuntu omukulu asobola okubeera mukadde wange akayumba kati ennyumba era weeri ekadde twazijjaawo ngenda ntetenkaniza obulamu osobole okusinziira
Osinziira odde mu kibuga lumu. Ekyokulima kulunda obimanyi ebyo byobyo byosobola okutandikirako. Wali? Okulima kulunda ebyo biki byobadde obimanyi bulungi wabigezaako ko? Okulima si mulimi nnyo naye mbadde ate nzeno byendinga mu kyalo ebyo nga emmere tennantabwako nga nnimisa akasente. Nabwe obuliro oluzimbe zange eyo. Oba n'omuntu yenna alina obuyambi mu kibuga muno. Mulimu bannaffe kati ng'omusajja oyo yasinziddemu Amerika. Yabadde UK? Mulimu abantu bonna nga asooka okuba alinamu ennyumba nga terimu agibeeramu. Asobola okimpa n'enjira nga nimumira netandikirawo obulamu. Okay. Wakoma ku ki ku kunoonya ku bantu abali bakutuusa ku banene beeyo oba oli awo okufuna okubwenkanya? Abantu abo nabeesonyiwa. Wangi? Abantu abo nabeesonyiwa nagamba ku bizu bye nnina. Sogenda kulumbagana ntalongala ku bantu baita gye mbamanyiimu asigaze ebizu bye nnina kyena kuzawula ntalongala. Abasajja batambula balina amaanyi mu nju zaabwe. Ate obalimireko oluguzeemu obulamu. Olw'okutaasa obulamu ku kite? Obulamu bwe busooka. Sente zikolebwa mulamu. Nkitegeera. Teri asobola okukola sente ng'ali mu ntaana. Kale, Abwandensi nkutadde. Tujja wulizigana naba nyina feedback gye nfunye, tusabe essimu ze zibeereko. Tube nga okumpisizzangayo obudde munaani. Esebo. Kale sebo. Ekiro ekirungi tujja kukwatagana. Igwe abadde agoberera Focus TV okuva eri gye twatandikidde mpaka wano. Nkakasa nti olina bingi by'okakasiza oba olina bingi by'owulidde ebikwatagana ku mboozi ya dance. Bangi abakudaalira mu comment section, bangi abaduulira mu comment section, bangi ababalaata naye tomanyi kyekitegeeza okubeera ng'oyisita akasamoya ng'obulamu bukalubyemuko. Nkusaba genda ku mukutu guno obeere nga onoonya biki ebiyinza okubeera nga ebikuyambako. Otherwise nze adde Wilberforce Muyanja, tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo. For now, bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi